Mulamuzi agambye tugenda kukozesa ekiriwo. Waliwo omusaayi ogwasigalayo oguliwo gwe baali nga bakayanira omwana omu oli gwe yayimbako Bradina. Era luza tuse omusaayi ogwo gwaliyo gwaterekebwa mulungi mu laboratory era olwa nti tuli mu nsonga za kooti. Dr. Kasule n'avaayo n'aweereza documents mu kooti gw'omusaayi gukyaliyo mu laboratory. Bwe kibanga si ekyo waliwo alternative endala y'abaana bano abaana abakwatagana nabali bwe banajja nga bakwatagana tujja genda n'ekyo. Bwe kitabanga si ekyo nze nina omusaayi ne Nantonga alina omusaayi ababiri abadda ku mugenzi tujja genda n'ekyo. Naye omulamuzi agambye tetusumbuwa mugenzi, tetumusumbuwa, tebamusumbuwa kuba nze nali ebyo sibyagala. Ekitegeeza omugenzi yali yagibwako dda omusaayi ng'akyali mulamu? Yali yaddibwako, alina omwana gwe baali bakayanira n'omukyalo omu mukyala we. Omusaayi ogwo guluddeyo kuba yitibwa bakiringa ng'omanyi ebyuma by'abazungu bitereka kiringa ndowooza mu 2 oba 2 3 2 4. Kaakati omusaayi ogwo ne gubiriyo ne gujja ne guleeta bagujja ku ye yennyini gwasigalayo. Akati muno gundi zino ze tubadde mu scandals ne tugamba kasa chance eriyo omusaayi we gutabanga si mutuufu guyiza osooka ne gugenda mu nze ne Nantongo kati we gugenda mu nze n'omwonyina nzirako nga tugenda n'ekyo. Akkiriza nti DNA ebeere conducted naye nga tebagenda kwekizuminga kafeero ng'omuntu bamuleke bajja kukozesa samples ezirimu government analytical laboratory kwe baba basinziira. Abantu bagenda subjectinga samples zaabwe bakolagane ne GAL government analytical laboratory Wandegeya yegenda ye koti yeragidde oba nankani yona institution gye banakkirizaako bonna babiri kwe baba twala samples zaabwe bazanalyzing bafune ki paternity ntuufu naye nga tebagenda kwekizuminga ki bonna benyini bajja kola ki estate ya Kafeero yegenda zi providing. Tasuka nakumeka 10 okuva leero ensala wekoze eki wekoleddwa then obutasuka nga 31 omwezi guno DNA yino okubanga ekoze eki ekolebwa then those ebintu bidde muno simanyi naye nze nsala mugirabe terimu any problem. Okkiriziganyizza n'ensalawo terina problem ensala terina problem era nga toze nga tugamba abantu there is no need oli muntu yali wa kitiibwa there is no need of exhuming him era nga n'owekitiibwa omulamuzi wa kirabye titewali nsonga lwaki baba bajjayo muzeemu gye yawummulira naye y'okusala okukwe ng'omuntu omukulu kubeera wa kitiibwa omulamuzi Joseph Mulangira agambye nti baddeyo bakole DNA munakumeka 10 from today kitegeera then DNA results zirina okubeera provided before this honorable court before 31st of May gwe guno omwezi gwennyini so yebadde ensala y'omulamuzi bannange. Oluuyi luli lugamba nti teruli sure nti oba omusaayi gwe babagamba okukebera gwe bajja ku mugenzi Kafeero ng'akyali mulamu nti omuntu abadde aguteeka oba abadde abitereka oba ddala mwesimbu. Omuntu agwagaza ki omusaayi gubeera mu government analytical laboratories ewandege eri gavumenti era omulamuzi gy'asindisa abagenda okukola ki okukebera omusaayi so there is no need of kwebuzaabuza ate omusaayi teguliyo ziri laboratory zaki bo tebagamba nti teguliyo bagamba balina okubuusabuusa nti omuntu abadde agutereka ayinza okuba nga already yeekuba biri biwuma munywanyi biri biwuma guno omulembe gwa digiti oyinza okukwata footage wono bagamba nti taliiyo nga bamutereka bulungi okitegeera so biri biwuma and the other thing is tekyetaagisa nyera still gwoba nga tufaanaganya genetics. That is something simple, you know. We can still tugende ne batukebera without lwaki olemera kukujjayo omuntu omwagazaaki. Okusinziira ku pleader abaddeyo kyangambye kwambadde na kooti ndala gyendimu nti omulamuzi akkiriza tukole DNA test ku baana b'omugenzi Kafeero which is okay
naye kati ekyebuuzibwa kigenda kubeera nga tukozesa samples ki kuba waba agambye mbu tewagenda kubeerawo exhumation which is also okay kuba kooti webeeyogedde bemaze okwogera naye kati blood samples zebagamba ziri luddawa era ani azirina kati wewali challenge nti waba agamba nti tugenda kukozesa blood samples eziriyo bo zebagamba zebalina ani aziterese kubanga ate mpulira alagidde mbu tugende tukozesa government analytical laboratory nga administrator general yagamba bo samples banazijjawa so ndabanga era abahitinze dead end naye katusooke tumala okufuna official communication era tujja kudda mu kooti kaba abakulu bekikwatako mu government analytical laboratory batubuulire oba samples zisobola okukozesebwa oba tezisobola kukozesebwa naye ngaekiriwo kiri nti teri ngeri gyasobola kuwulira main suit nga tetukakasizza abaana b'omugenzi be baliwa so wabanga akkiriza mbu DNA yeetaagisibwa akati ekibuuzo ekiddawo tunaagikola tutya ekitegeeza nti singa abeewandege abanatutegeeza mbu tesoboka kukolebwa okusinziira ku blood samples ze bagamba eziriyo era kubanga ffe bakitugamba dda then kiba kitegeeza tulina okudda ate mu kooti ate tukozese method endala so nze ndi musanyufu nti akkiriza mbu tulina okukola DNA test sizo ezo zayogeddeko samples zaabwe ze bagamba za baluganda naye waliwo sample ko ze bayogerako mu mpaaba yaabwe nti waliwo musawo yali azirina ez'omugenzi Kafeero kakati omulamuzi zayogerako nti ze tulina okukozesa naye ani abadde aziterese ani azirina ye issue eriwo interest yaffe yakukebera abaana bonna yakulaba nti tufuna abaana bonna ababeera settled babagamba nti baana ba mugenzi because balina okuba ne sense of belonging balina okuba nga bagamba nti ono ye taata waffe kino kyekika kyaffe so si muntu kuvayo n'ayogera n'agamba bano si baganda baffe so eyo sense of belonging buli muntu yenna yandikyagadde in fact ekitwala ku level eddako egamba nti tulina okikolanga ekenya omwana oluzaalibwa bakola paternity test kiwulika kitya okubeera ng'olunaku olwaleero omulamuzi omusanga agusaze kirungi nnyo kimpadde amaanyi muganda nkuba nti tebagenda muziikulayo era nensooka kwebaza ng'enkola yange beebaziza nnyo mwebali nnyo okugoberera ensonga zino nga bwe nabasaba muzigoberere paka ku nkomerero nga sirina ssente ze mbawadde bambi mwebali nnyo mwebalire dda n'omulala wabanga mu buzibu mukolanga bwe mutyo nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti muganda wange tebagenda mujja era omulamuzi agambye temumusumbwa mukole ki mumuleke oyinza okuba oli musanyufu nti muganda we tebagenda mujjayo naye ate ku ludda olumu muganda we ayinza okuba abaana abamu mugenda basuula ebbali tewali lwe tugenda baana kusuula olwo nga tuyise mu mikono emiki mu makubo amatuufu olw'ensonga nti omulamuzi asabye eddeeni eddikole ki eddibwemu ng'esinziira ku musaayi oguli wa dokita Kasule omusaayi ogwo gwali mu myaka egibaddeko emabega nga bali ku nkaayana ey'omwana kusinziira ku luyimba lwe yayimba olwa Bradina it was a true story nga bali ku nkaayana y'omwana oyo Bradina kankati era we batatuuka kukukaanya omwana n'atambula ne bakola ki omwana omukyala n'amuzaayo gye yakola ki gye yamuzaala omusaayi ogwo gwali gwa Kafeero gwennyini kuba yaguleetewa Dr. Kasule. Remember Dr. Kasule was a family doctor, yali dokita we ow'omunda owawaka era nga ffe naye atujjanjaba nze nga n'emandi walidde ku ssomero Dr. Kasule gwe batuma ku ssomero najja n'akola ki n'agijjanjaba kakati yamuggyako omusaayi ogwo ne bagutwala mu laboratory ne bagukebera era omusaayi ogwo gwasigalayo akati Dr. Kasule zino gundi skando zetubaddemu jango zetubaddemu Dr. Kasule n'awandikira kooti nti omusaayi gye guli kooti esabye kutukozesa ogwo omusaayi webanga tebesize musaayi ogwo omusaayi ogwo gusobola okujja ne gusooka kukwatagana nze n'omuwala dda gundi ku Kafeero ewe gubanga gukwatagana naffe era gusobola okugenda muki sobola okugenda mu baana wekibanga si ekyo bano abaana abakwatagana naguli gujja ogw'abaana bali wabanga bonna bakwatagana gulaga ekintu kimu tugende n'ekyo webanga si ekyo ffe omusaayi weeguli ze ni muganda we olina ekakasa tugende n'ekyo lwaki bamuziikula tetumuziikula tumuleke omulamuzi ayogedde ki ku bya property osobola kigendako essaawa eno nga tonamanya DNA ebya property obyesonyiwa DNA abawadde ennaku kubanga akigambye within tebusigana kuzomwezi nga 3 ate bali ye balina okukikola ki okiteekamu ssente